Weewaawo ntendeeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange gwe muganda wange mwannyinaze wamu n'abo bonna ab'ennyumba yo n'omukisa gwawadde emirimu gy'emikono gyo. Tugulumiza Mukama Katonda waffe oyo atusaasidde, oyo atuwaniridde paka olunaku olwaleero. Nga bulijjo amannya mazima Kenneth, ng'era olunaku olwaleero tugenda kuba nga tweyongererayo ddala mu kitabo kino eky'Abefeso. Ng'era olunaku olwo twaga tutunuulire essuula esooka olunyiriri olw'omunaana. Essuula esooka olunyiriri olw'okumeka olw'omunaana, tubeere nga tulunnyonnyokera ddala bulungi ki kye lusomesa era lusonga ku ki. So obukulu bw'ensonga nno tugenda sooka kubanga tutandikira ddala nga tusoma olunyiriri olw'omusanvu lutuyamba okutegeera olw'omunaana, kubanga kikulu nnyo okubeera nga ofaayo eri obulambulukufu bw'ensonga. Ekyo kikuyamba obutabeera nga tokola nsobi ya kulaba kintu mu kyawandiikibwa ekitali mu kyawandiikibwa. So olw'omusanvu lutandika lugamba nti eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe, okusonyiyibwa ebyonoono byaffe nga obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Olw'omunaana kye yasukkiriza gye tuli mu magezi gonna n'okutegeera kwonna. Lw'olunyiriri olw'omunaana. So tugenda kuba tutunuulira ku ekyo kye tuyita nga obugagga obw'ekisa kye bwe buli mu magezi gonna n'okutegeera kwonna. Obugagga obw'ekisa kye bwe buli mu magezi gonna n'okutegeera kwonna. Ensonga gye tugenda okuba nga tutunuulira, naye tugenda kweyambisa nnyo olw'omusanvu okutegeera olw'omunaana. Jjukira bulungi nti okununulibwa kwaffe okuyita mu musaayi gwa Kristo Yesu, olwo tulyoke tufune ekisonyiwo eky'ebibi byaffe nga obugagga obw'ekisa kye bwe buli, y'ensonga enkulu olunyiriri olw'omunaana kwe luzimbibwa. Twannyonnyola luli ne kaakano njagadde nkujjukanye nti bwe twogera ku kisa kya Katonda, ekisa kya Katonda twagamba nti teri muntu asobola kikolerera kubanga tewaliwo akigwanira era teriyo muntu yenna akisaanira. N'ekisinga okwewuunyisa, Katonda akiwa abo abantu abakola ki? Abatakigwanira, abantu abatagwanira kantu konna. Era twanyweza luli ne tulaga ekisa kya Katonda kiri mu bukulu bwe okuba nti Katonda mwene yasalawo ani gw'alina okkiwa era naddi lw'alina okuba nga akola ki? Akigabira omuntu oyo. Katonda mwene yasalawo ani gw'akiwa era ddi lw'asalawo okuba nga akiwa omuntu oyo. Era twagenda mu maaso ne tulaga nti ekisa kya Katonda kino teri muntu yenna asobola kubeera nga alokolebwa olw'ekisa kya Katonda okuggyako ng'asoose n'akkiriza titasobola kuba nga akola ki? Yeerokola. Nga luli bwe twalaga, teri muntu yenna asobola kubeera nga akola ki? Yeerokola, wabula Katonda atulokola olw'ekitiibwa n'obugagga obw'ekisa kye. Era akala akakulu akatalekeka ke k'okunyweza lino ekisa kya Katonda si kigagga bugagga, wabula ekisa kya Katonda kya kitiibwa era kiri mu muyiika omungi, kizimba era kiweesa kye tuyita obusika mu bwakabaka bwa Katonda. Bikola batume essuula ya 2:32. Era ekisa kya Katonda kyamaanyi nnyo. Bikola batume 4:3. Kakati ekibuuzo omuntu kyasobola okwebuuza wano kye kino wammanga nti nga tutunuulira olunyiriri olw'omunaana, omuntu asobola okwebuuza ki Katonda kyasukkiriza gye tuli? Omuntu asobola okwebuuza ekibuuzo ekyo, ki Katonda kyasukkiriza gye tuli? Engeri ennyangu ey'okuddamu yeeno okusinziira ku biri bye twasoma luli nti tewaliwo kintu kirala Katonda kyasukkiriza gye tuli ekitali ekyo kye twalaba mu lunyiriri lw'omusanvu. Era ekyasembayo okuba nga kyogerwako mu lunyiriri lw'omusanvu y'ensonga omutume gyali ogendera ddala mu maaso n'okuba nga akola ki? Ng'anyweza. Ng'ensonga eyo yeeyogerako ekyo kye tuyita ng'obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Ng'obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Kati so mu bufunze Katonda kyasukkiriza gye tuli bwe bugagga obw'ekisa kye, bwe bugagga obw'ekisa kye. N'ekigambo okusukkiriza kikulu kya kutegeera. Ekigambo okusukkiriza kitegeeza obungi, nti Katonda yatuwa mu bungi obugagga obwaki? Obw'ekisa kye.
kiba kitegeeza ddala ate era nti Katonda bw'agaba agabira ddala mu ki? Mu kusukkiriza mu muyiika. Katonda bw'aba agaba mu kusukkiriza mu muyiika. Njagala nkusomereko ekyawandiikibwa wano ekinaatuyambako okubanga tunogaanira ddala bulungi ensonga eno gye njogeddeko. Bw'oba otunuulidde Yokaana Enjiri essuula esooka olunyiriri 16 lugamba nti kubanga okujjula kwe ffe ffenna twaweebwa ekisa mu kifo ky'ekisa. Kati ekyo Bayibuli kyetegeeza nti yasukkiriza gye tuli. Bw'egamba nti yasukkiriza gye tuli kwe kunnyonnyola kwe kumu kuno kwe tulaba nti obugagga obw'ekisa kye yagenda maaso n'okubeera nga akola ki? Atuwa ku bujjuvu bwe oba ku kujjula kwe okw'obugagga obw'ekisa kye ffe ffenna kisa mu kifo kyaki? Ky'ekisa. Kikyo Bayibuli kyetegeeza. Era tusuula n'okunnyonnyokera ddala nga tweyambisaako ne Timoseewo ekikola ki? Ekisooka essuula esookera ddala olunyiriri 14. Pawulo bw'ati bwe yogerako eyali atemula abantu agamba nti ekisa kya Mukama waffe ne kyeyongera ennyo wamu, nti eriye bwe yeetunuulira mu kuba nti yali akoze emitawaana mingi, agamba nti ekisa kya Mukama waffe ne kyeyongera nnyo wamu. Mu bufunze Mukama Katonda waffe yakisukkiriza eri Pawulo nti kyayitirira okusukkuluma ebikolwa byonna Pawulo byali agenze maaso n'okuba nga akola ki? Ng'akola. Kati era wano omuntu asuubira okuba nga abuuliza ekibuuzo kirala nti Bayibuli bw'eyogera bw'eti mu lulimi luno Oluganda, kiki kyesinga ddala okunyweza bwe singa ebeera nga egamba bino wammanga nti kyeyasukkiriza gye tuli, nti kiki ekyo Katonda kyeyasukkiriza tumaze okiraba. Naye abo abayitiddwa gye tuli be baani? Gye tuli be baani? Muno tuwuliramu omuwandiisi ate era azingiramu n'abantu ki? Abalaso. Gye tuli yenjogera esonga ku kibinja eky'abantu abayitibwa abalonde ba Katonda be twalaba mu Befeso 4. Gye tuli era yenjogera esonga kwabo abaafuulibwa abaana ba Katonda Befeso 5. Gye tuli era yenjogera esonga kwabo abakkirizibwa mu mwagalwa Befeso 7. Gye tuli era kyogera oba yenjogera esonga kwabo abaanunulibwa era ne basonyiyibwa Befeso 7. Kati awo nga tuvuddewo era ekibuuzo kisobola okujja nti abantu bano aboogeddwako be tutegedde abayitibwa gye tuli basangibwawa? Bayibuli etulaga mu kubiikula essuula ey'okutaano olunyiriri 9 nti abantu bano Mukama waffe Yesu Kristo yabagula n'omusaayi gwe okuva mu buli kika, mu buli lulimi, mu kkuŋŋaaniro ery'abantu n'amawanga, nti mu buli kika, mu buli kabira Mukama ayinayo abantu be, mu lulimi lwonna olwogerwa ayinayo abantu be, nti mu bantu ab'enjawulo ayinayo abantu be, ate mu buli ggwanga ayinayo abantu be. Bayibuli bw'etyo bweyogera. Basobola okubalibwa nga bwe twalaga mu masomo ag'enjawulo, era kitugwanidde okuba nga tuddamu nti kubikkulirwa essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'okumeka olw'omwenda lulagira ddala nti abantu bano abaami n'abakyala abaagulibwa n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo, abantu abo tebabalika, teri muntu yenna asobola babala wabula Katonda yekka y'abamanyi, era nga baagulibwa okuva mu buli kabira, mu buli lulimi na mu buli bubondo bwonna obw'abantu na mu buli ggwanga. Ensonga endala mu maaso gaffe nayo egwanidde okubanga efiibwako. Ensonga endala egwanidde okubanga efiibwako yeno wammanga, ngeri ki Katonda gye yasukkiriza obugagga obw'ekisa kye eriffe? Ngeri ki Katonda gye yasukkiriza obugagga obw'ekisa kye gye tuli? Tulina okuddamu okulusoma ne lutuwa ekyokuddamu. Bayibuli etulaga nti kye yasukkiriza ekisa ekyo gye tuli mu magezi gonna n'okutegeera kwonna. So bwe tugamba nti ngeri ki Katonda gye yasukkiriza obugagga obw'ekisa kye eriffe, si ngeri ndala. Engeri eyo yeeno Bayibuli gyetulaze mu magezi gonna n'okutegeera kwonna.
era wano akakulu ak'okubanga era tutegeerera ddala nti bw'oyogera ku magezi n'okutegeera bino byonna Katonda mwene yabikola era nga biragibwa okuyita mu kisa kye ne mu busaasizi bwe nti Katonda bw'aba yasukkiriza obugagga obw'ekisa kye gye tuli mu magezi gonna n'okutegeera mu ngeri y'emu Katonda asukkiriza obusaasizi bwe gye tuli mu magezi gonna n'okutegeera kakulu kakutegeerako nako so era tulina okubeera nga twebuuza nti magezi ki agoogerwako wano kubanga Bayibuli etulaga mu Yakobo 3:13 mpaka 17 tuwaliwo amagezi ag'omu ggulu n'amagezi ag'oku nsi naye mu bufunze bwe tuba tujjukidde bulungi nti olw'omunaana luzimbibwa ku lw'omusanvu kikulu okutegeera nti obugagga obw'ekisa kya Katonda obwasukkirizibwa gye tuli bwali bwa Katonda era kiba kitegeeza nti amagezi agoogerwako wano si malala wabula magezi ga Katonda oba amagezi agava eri Katonda ekyo kibeera kitegeereza ddala nti wano ensonga enkulu ey'okwogerwako ge magezi amatukuvu aga Katonda amagezi ageewuunyisa amagezi agataliiko kkomo kirina okubeera nga kitunogaana bulungi nti amagezi ga Katonda nsonga nkulu nnyo ku kikula kya Katonda era Bayibuli etulagira ddala waneeno bw'oba osomye wamu nange ekitabo kino ekiyitibwa ekyengero ngero essula ey'okusatu olw'19 lulina kye lutusomesa bwe lutyo lugamba nti Mukama yassaawo emisingi egy'ensi n'amagezi nti amagezi ga Katonda galabibwa mu kuteekawo emisingi egy'ensi era yogenda maaso n'egamba yassaawo eggulu n'okutegeera bino bitambulira wamu w'olaba amagezi ga Katonda olabawo okutegeera nti kiri kyakola Mukama mu ntandikwa ya byonna Mukama yassaawo emisingi egy'ensi n'amagezi amagezi amatukuvu amagezi agataliiko kkomo amagezi ageewuunyisa Katonda ge yakozesa okussaawo emisingi egy'ensi ate era yanyweza eggulu n'okutegeera tebikwewuunyisa nti abagobera ensonga bagamba nti ensi yakamala emyaka nga 6 naye eggulu lye limu eryo lyolaba mu bbanga awo linywezebwa olw'okutegeera njagala ati tweyambiseeko ne Zabuli essula ey'ekikumi-4 Zabuli essula ey'ekikumi-4 olunyiriri olw'okumeka olw'2 bweti bwegamba egamba nti ayi Mukama emirimu gyo nga gya ngeri nnyingi wagikola gyonna mu magezi ensi ejjudde obugagga bwo okukusinza kati gwe lowoozaamu nti obugagga obw'ekisa kye tebulagiddwa bulagwa mu bununuzi bwaffe mu kusonyibwa kwaffe okw'ebibi naye atuwadde obugagga obw'ekisa kye mu magezi gonna n'okutegeera kati lutunuulya munazabuli wagamba ayi Mukama emirimu gyo nga gya ngeri nnyingi wagikola gyonna mu magezi ensi ejjudde obugagga bwo buli kyonna ky'olaba ne kikwewuunyisa Bayibuli esongako obeera olaba amagezi ga Katonda abantu ab'enjawulo abava mu mawanga ag'enjawulo abalabika mu ngeri y'enjawulo bano bawanvu bano bampi bano beeru bano baddugavu bano bafaana bwe bati bano bafaana bwe bati ebintu by'olaba ebimuli ensolo ensozi enjazi emigga obwengula omusana n'enjuba emunyeenye ebimera eby'enjawulo n'ensigo ez'enjawulo amataka ag'enjawulo engeri gy'atondamu omuntu na buli kintu kyonna ekirabwa n'ekitalabwa byonna bisonga ku magezi ga Katonda ensonga lwaki munazabuli atandika nga bw'atandika n'agamba ayi Mukama emirimu gyo nga gya ngeri nnyingi wagikola gyonna mu magezi ensi ejjudde obugagga bwo byonna byolaba mu nsi bibye era buli kimu yakitonda nga bw'akyagala so kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti Katonda kimu ku binnyonnyola ekikula kya Katonda nti Katonda wa magezi era amagezi ga Katonda tusobola ogamba nti matonzi galina ekigendererwa era malungi amagezi ga Katonda matonzi galina ekigendererwa era malungi kati waneeno wetwagala ddala okuyingira mu ntabiro y'ensonga kanziremu ndusoma olw'omunaana lugamba bwe luti kyeya
sukkiriza gye tuli mu magezi gonna n'okutegeera. Katuwana ensonga enkulu gye njaga tubeere nga nayo tufiirayo ddala okuba nga tugitegeera. Kwe kutegeerera ddala kye tuyita amagezi ga Katonda mu nteekateeka ey'okununulibwa kwaffe n'okumufuukira abaana. Amagezi ga Katonda mu nteekateeka ey'okununulibwa kwaffe n'okuba nga tumufuukira abaana. Nina ensonga za mirundi nga 6 ze njaga tutunulire. Sookera ddala, Katonda alagira ddala amaanyi ag'amagezi ge mu kuteekateeka kye tuyita obununuzi bwaffe n'okuba nga tumufuukira abaana. Twala ekyokulabirako nga tweyambisa Abefeso essuula eyokusatu olunyiriri olw'ekkumi bweti bwesomesa. Kaakano ab'amasaza n'ab'obuyinza mu bifo eby'omu ggulu bategeezebwe mu kkanisa amagezi amangi aga Katonda ag'engeri ennyingi, nti omulimo gwe yakola mu bununuzi bwaffe ab'amasaza tebaasobola gutegeerera walala wonna wabula mu kkanisa. Bazuula buzuzi nti ekkanisa emaze okubeera ng'ekola ki? Eteekebwawo. Naye tebaasobola kubanga bategeera amagezi ago aga Katonda. Pawulo anyweza nga gamba kaakano ab'amasaza n'ab'obuyinza mu bifo eby'omu ggulu bategeezebwe. Mufunze kino kyakubalaga nti waliwo bye bataamanya Katonda byakola. Ab'amasaza n'ab'obuyinza mu bifo eby'omu ggulu kati bategeezebwa omulimo Katonda gwe yakola nga bagutegeerya okuyita mu kkanisa. Naye nga kiki Pawulo kyagezaako okunyweza? Agamba amagezi amangi aga Katonda ag'engeri ennyingi. Ab'amasaza n'ab'obuyinza baali tebasobola kuba nga bagategeera ku nsonga ey'okununulibwa kwaffe n'okuba nga tufuuka abaana ba Katonda. Ekyokubiri era ky'osobola okuba nga okakasa ku magezi ga Katonda kwe kuba nti Katonda oyo akira ataliiko kkomo mu magezi, mu bukugu, yateesa obulokozi bwaffe. Njagala nkulage ekyawandiikibwa kino Bayibuli era ekikoonako ng'enyweza mu Bakolinso ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omunaana egamba nti abakulu bonna ab'omu mirembe gino ge bataategeera n'omu kubasinga baategeera tebandikomeredde Mukama ow'ekitiibwa. Bonna abaali bakola bye baakola, abakulembeze babegambye abakulu bonna abo mirembe gino tebamanyidde ddala kye baakola. Amagezi ga Katonda gabasukkulumako nti byonna bye baali bakola watali kakibwa baali ate batuukiriza ekyo Katonda kyali ateesa edda. Sikulwiseeyo wakulu wano nawe wakutegeera nti mu magezi Katonda yafuula Kristo okubeera omutabaganya, era omutabaganya owa Katonda n'abantu, era ow'abantu ne Katonda. Timoseewo ekisooka 2:5 egamba nti tuyina omutabaganya omu wakati wa Katonda n'abantu nga ye Kristo Yesu. Bakolinso 1:19 Katonda mwene yali mu Kristo ng'atabagana n'ensi atagibalya bibi byayo. Ekyokuna bwe twogera ku magezi ga Katonda mu kuteekateeka okununulibwa kwaffe n'okumufuukira abaana, kyekino amanga nti Katonda mu magezi ge agataliiko kkomo yawangula amagezi ag'omulembe guno agasangibwa n'Abayudaaya ne bannaggwanga okuyita mu bikolwa byabwe ebyakyeyagalire okubeera nga atuukiriza enkomerero y'ebyo byali ateesa edda. Bw'oba osomye ebikolwa batume essuula ey'okuna olunyiriri lwa 26 paka 28 lukulaga nti bakabaka n'abantu ab'enjawulo bonna beegatta kimu okubeera nga balwanyisa oyo eyafukibwako amafuta. Era Bayibuli etulaga nti kabaka Kerode wamu ne Pontio Pilaato bonna ne bafuuka kimu okuba nga balwanyisa oyo omuweereza wa Katonda Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli etulaga nti okutuukiriza ebyo byonna byali yayogera nti biribaawo era balibituukiriza. Tebaakakibwa kukola bye baakola, baakola ekyo kye baali basingira ddala okwagala ng'aboonoonyi, naye mu butamanya baali batuukiriza ebyo Katonda byali yayogera edda okuba nti byalina okuba nga bibaawo. Ekyo kisongera ddala ku kye tuyita amagezi ga Katonda mu ngeri gy'ateesaamu okununulibwa kwaffe n'okuba nga tumufuukira abaana. 11:33 Baluumi ejjira ddala obukulu bw'ensonga ng'egamba obuziba obw'obugagga obw'amagezi n'obw'okumanya kwa Katonda tomanyi bwe buli. Emisango gye nga tegikebereka n'amakubo ge nga tegayinzika.
ekyo kikulu nnyo kyakutegeera obugagga obw'amagezi. Katonda yakozesa obugagga obw'amagezi ge kuteekateeka okununulibwa kwaffe n'okubanga ffe tumufuukira abaana. Sikristo eyo Bayibuli eraga mu 3:6 kubanga byonna biva gy'ali era biyita gy'ali era bituuka gy'ali, ekitiibwa kibeerenga gy'ali emirembe gyonna. Amiina. Ensonga endala gye njagala okusongerako eraga amagezi ga Katonda mu kuteekateeka okununulibwa kwaffe n'okuba nga tumufuukira abaana. Ensonga egamba nti enjiri ya Kristo yali bintu bibiri, yali maanyi ate era yali magezi ga Katonda. Bayibuli ekisongako bulungi Bakolinso ekisooka 2:4, Bakolinso ekisooka 1:24. Era eky'omukaaga, ensi yayita obubaka obwa Kristo eyali akomereddwa obutaliimu oba obusirusiru, naye Kristo eyakomererwa Bayibuli etulaga nti ge magezi ga Katonda. Bakolinso 1:14-3. Bayibuli eraga nti ekyayisibwamu amaaso ne kivumwa, ate Katonda kyeyakozesa kubeera nga amalawo okwawukanyizibwa okwali wakati we n'abantu. Ekyo Katonda kyeyakozesa okubanga atuukiriza obwenkanya bwe eri abo bonna abayitibwa aboonoonyi. Era obusungu bwa Katonda bwonna bwayibwa ku Kristo ku musalaba. So Bayibuli eraga nti era okuyita mu magezi ga Katonda alonda ebyo ensi byenyooma, alonda abo abanafu b'ensi, alonda abatalina kuzaalibwa kwa nkizo, era nga enkomero ya byonna kwe kubeera nga agulumizibwa. Era omuntu yenna bw'abeera nga wakwesiima oba wakwenyumiriza, aleme kwenyumiriza mu kirala wabula okwenyumiriza mu Mukama Katonda waffe. Ndeeta okumaliriza eri bino wammanga nga tutegeera ddala nti Bayibuli bwegamba nti obugagga obw'ekisa kya Katonda yabusukkiriza gye tuli mu magezi gonna. Ekyo kiba kitegeeza ki? Ekyo kitegeereza ddala nti ffe kaakano tuweereddwa obusobozi okumanya ebyo bye tugwanidde okukkiriza. Era bw'oba osomye Abakolinso ekisooka n'osoma essuula ey'okubiri/6 egamba nti naye amagezi tugoogeramu abo abatuukirira, naye amagezi agatali ga mirembe gino era agatali ga bakulu ab'omu mirembe gino abaggwaawo. Olw'omusanvu, naye twogera amagezi ga Katonda mukyama. Amagezi ga Katonda kyama eri abo abatali babe, naye ffe agatuwadde. Twogera amagezi ga Katonda mukyama gaali gaakisibwa Katonda ge yalagira edda ensinga tezinnabaawo olw'ekitiibwa kyaffe. So mu Katonda bino si bipya, ffe tutegeera butegeezi kati nti obulokozi bwaffe Katonda ali abuteesa ddanga n'ensi tezinnabaawo. Kyovula katwe tubisoma tubitega ntugamba kwe kuno okwala okuteesa kwa Katonda nga n'ensi tezinnabaawo bwe bukulu obwaki obw'ensonga. Ate ekirala era ekigwanidde okuba nga kifiibwako y'ensonga ey'okutegeera nti amagezi gano lwaki tuyina obugagga obw'ekisa kya Katonda mu magezi gonna, kubanga amagezi tugeetaaga tulyoke tutambulye ddala mu ngeri eyeegwanidde okubeera nga tutuukiriza ekigendererwa eky'obulamu bwaffe. N'ensonga endala, buli muntu yenna eyalokoka, Bakolinso 1:3 eraga nti kaakano Kristo ge magezi gaffe. So kitegeeza buli yalokoka afuna amagezi gano era nga tegava eri muntu mulala yenna, gava eri Katonda waffe yekka. Ekitundu ekisembera ddala kyekitundu ekyo Bayibuli kyekoonako kyeyita n'okutegeera. Tulina okubeera nga tukinogaanira ddala bulungi nti okuyita mu kutegeera Katonda yatuukiriza ebyo byonna bye yali yateekateeka olw'ekigendererwa kye. Naye eri ffe Bayibuli egamba nti kaakano tuweereddwa oba asukkiriza gye tuli obugagga obw'ekisa kye mu kutegeera kwonna. Ekyo kiba kitegeereza ddala nti kaakano tuweereddwa obusobozi okutegeera ebyo bye tulina okukola ebikkirizibwa eby'okwagala okutuukiridde. Owatali kutegeera tetusobola kutegeera bye tulina kukola, tetusobola kutegeera okwagala kwa Katonda okwo okutuukiridde. So y'ensonga muganda wange ne mwannyinaze abadde awuliriza nti buli ogenda mu maaso n'okuba nga weggulirawo bino n'obeera nga ofaayo okuba nga otegeera omusalaba gwa Kristo gutegeeza ki, Omukatonda mwalagira oba mweyalagira okuteesa kwe kwonna ffenna kwe tutamanya nti byonna bye tulina bigolokokera ddala awo wennyini
ku musaalaba nti Kristo alina okugenda ku musaalaba era amala ava ku musaalaba netutandikira ddala okutegeera ddala obukakafu obw'ensonga tugamba Katonda ono omugagga ow'amagezi obugagga obw'amagezi ga Katonda bwali bwateesa dda ebintu bino byonna tulyoka tugenda mu maaso n'okugulumiza Mukama Katonda waffe. So bw'anaabakkiriza tujja kuba nga ate tutandikira wano nate okuba nga tulaba olunyiriri olw'omwenda lwo lutusomesa ki. Wabula njagala ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.